Tukwaniriza mu program ey'ensonga Lugonvu's Show. Africa yonna tuwuliriza Lugonvu Show. Benda ke Bulaya, Latin America ne Buwarabu. Chikolenga Lugonvu, wuliriza Lugonvu. Tonsubya Lugonvu, mwana wa mama, mwana wa tata. Mwana kwe Lugonvu, muwulire alina ensonga. Lugonvu shonge chikolenga Lugonvu, wuliriza Lugonvu yeka. Walabya Lugonvu, mwana wa mama, mwana wa tata. Lugonvu muwulire alina ensonga. Nkyali nawe okyali nawe twakomye we tugenda okutandikira ne mugana nge SSEMUDDU ABBEL Mr. Guinness ade mugana wange Nauda ambassador offense ko Nauda Morin in fact yeah ali Saudi Arabia team Saudi tata bako koliba tulumye no tugenda kujja team Saudi papajja tugenda kujja very soon team Abu Dhabi yabadde kukuluma timu kata mulinde mu katini yatandikira Abu Dhabi. Tuina timu Germany we are coming next year oba this year ngegwa kutujja kubera Germany. Papa we bali tukyalina kota tuli basanyufu nnyo ddala era nze nga ambassador nakiikiridde ab'e Dubai abatasobodde kulaba edda buli angamba oli ne papa wakiri atusuuleyo akagambo nga buli muntu akwagalako mu inbox akuwuliriza bingi byetugenda okwogera byetugenda okuwayamu mpola mugana nga badde atuyita owaluwombo wali wansi tugenda kuya Mr. Hassan naye boya abasajja bandisiza kamulali n'omutwe guno papa nakugambye wano kamulali ne weli balindazi baliteekamu kamulali nakubye wansi n'ensaba soda nonga we don't sell soda soda ate no soda alogwe bagamba ng'oyo ali mu nnyonyi ataba mu test bo bagamba soda ate bategeera ekyo naye ngenda kufuna waliwo edduuka lya soda awelire supermarket bamulina n'omwo mwali funayo kasoda tunywe mwali omwoyo gunuma ogwakasoda mwali Fanta Mirinda mwabiri wenyini lwakuba nti bw'okyogera nti soda bo bategeera kirala nate omuga give me Mirinda oba Coca-Cola akuwa kyoyagala nakatumiza ne bangamba tebalina soda wano papa kamulali wamuwulidde oli ongiro yo tumulira mu biliyani omuceere nze najja simanyika natuse n'enkowe enkoko eno yebye ebijanjaalo n'enkowe ebyennyanja enkoko bye bijanjaalo byaffe n'omuceere emmere eri fast bintu gy'osobola okutandika okulowoozaako anyway oye Dubai kakati otuusa akaseera kati ndi mu bed space omusajja mbulidde byambuulidde anfulumizza kubanga yatufulumya netudda mu lukuubo kati obwongo bwange wali bwatandise dde okuyiiya mama abaana ali Abu Dhabi naye of course nze nga bwe naggana ndi wankima ninamu olugezigezi saagala sunguwa abantu ate saagala laga muntu nti embeera ekoze eki eganye naddala ng'omuntu alina kyankoleddeko mba njagala omuntu waba ankoleddeko nange mbeeko kyenneekolera so saayanguwa mukaabirira naye mba ndi awo ndi mu ssimu yange nga nina omwana bamuyita Sharon kwagala kwe mukwano gwange ali kitongole kyerabidde naye nga naye ali Dubai wano nga twogera ku ssimu kati jjukira bwe twali tuva eka saamugamba nga nina ekyama kyange sikyogera tukukuta kati njagala mubuulire Sharon najja naye ebintu bikoze ekibiganye kuba yali mukwano gwange nga bwe tuyita bu Guinness yali ayitira mu Taskalite naye nga tulina ekitugatta kyebwe kityo so kati Sharon muteerako message mugamba kuba namulaba online natambuza Mr. Lugonvu essimu bwendi kati nga ngenda ndaba ne ngamba ono ne ngamba hawetajja kunyamba ne ngamba ono ne ngamba oyajja kuseka kuba abantu baffe tuba tubamanyi kati bwe natuuka ku Sharon ne muweereza message ne munnyonnyola nambuuza oli Dubai ne mugamba ndi Dubai nambuuza oli kitundu ki ne muweereza location nangamba nange ndi Dubai Mr. Lugonvu nenzisa ekiko nangamba wajja ddi ne mubuulira nanga nze nakamala omwezi mulamba nkanze sinnaweza wiiki
nangamba ne munnyonnyola ensonga zananga Abbel ng'olabye nangamba kale singa wayogedde nange ejjo baadde bampadde ekisalale yange omwezi gwange gwaweddeko ne bagumpa naye nakusindisa eki ewaka nangamba ne madamu wange talina buzibu kanjogere naye mugambe my brother alina obuzibu bwe buti ne bwe buti ndabo balina kyasobola okukola ki kunkolera namugamba kale nkulinze wano kuba bangubye mu lumu ndi mu lukuubo olunga bagobye olunga tufu kubanga aliwa eyali agala akatanda ng'alina ssente za mwezi kati ate nze nina mboozi ate byange tebiina na light maaso nti awo olikutebaakugamba kati omusajja bambi n'atukuba naye teyali mubi kuba yaŋŋamba yeyo Dubai ozze muganda wange olina okwerwanako nagamba amazima nambuulira amazima lwakuba nti ye yalina mu vyo gye yali ampaata abantu bangi bakikozesa mami lugomba otuuka ku ddungu kono neweekyawo nga nokukola ekibi osobola okukikola ng'olaba kino kyenkola kibi naye nga tokyakirowoozaako so kati yali yampa option nagamba bwe baba bakkubi baba bakuyita kukuba naawe kyolina okukola noonyayo omuntu e Uganda ne waba miliyoni 2 z'omumpe wano togere naye ku miliyoni 2 ngenda kuwa akaata otandika obulamu oyiire yensonga kye bagamba nti Dubai kati buli muntu yafuuka agent olwa tebakola gwe bakuba naye nga anoonya gwakuba kati nange nalina gwensomera mu Uganda olina miliyoni 2 jjuke abaana bali ewaka bali disparate okujja bamusaba obukadde 7 n'atuula nagaa nina 2 kati gwe bwawulira ng'omuyita ssente z'ayina azireeta mangu ate agamba Abbel yansabye ate Abbel abadde wano naffe ate wuuyo yagenze namwekubye ebifaananyi ku bujja nagamba awomba ku mulamu ye aba yeeraba atuuse so kati nze nesikigenderako Sharon God mukatonda w'amaanyi mukama we n'akkiriza omuwaayo 23 nanga muganda wange mukama wange akkiriza mu ddakiika twayogera like 20 minutes nampa feedback eyo nanga mukama wange akkiriza okuwa emitwalo 3 mu nsawo nayina omutwalo gumu 2000 ezaafikka ku kisaawe omwana yamperekera neerabira n'ozzimuwa kuba namuleka eno ze nayina nga siina yadde ekikulu siina yadde muntu gwe nnina gwe najjiddeko anvuddeko so kati namubuuza kati nkutuuseeko ntya nanga ndi mu kitundu bakiyita Sharujja funa ka taxi obuka ekyamazima n'ebya taxi sibimanyi nangamba kyoba okola funa omuntu awo gwotomera omunnyonnyolo mulage location yange then mugiteekemu awo nga mukyali awo mugirage wa taxi mujje kuba we tuva mu lukuubo wifi yebeevaako siina layini yeeno kitegeeza mba ndi ku zero mba ninatambula paka mutuukako so kati era kyetwakola nenfuna mukwano gwange awo bambi mwami oyo ali Sharujja bamuyita Fiki twali naye ku struggle ya bed space yalina ebizibu bye naye nga we yali akolera mulimu guweddeko kati gwe yali aweereza ssente waka nga yaziri brother we so kati n'agamba siddaka n'asigala naye yali ng'atandika obutandisi nga nze naye nga yalina idea ku Dubai netugenda netulinya taxi n'amulaga location netugenda Sharujja netutuuka ku Sharon yasanyuka nnyo bambi n'akaaba n'ampaddira mu bisatu mu kwetonda okw'amaanyi mwami Lugombo abantu abalungi gye bali Sharon yangamba Abbel nsonyiwa ssente naalizikuwadde olukumi lwange nabadde njaddukula naye lwagenze dda ate bwe lwagenze ku akawunti teri alugjayo nangamba naye biramu bino bisatu zikuyambe ne muka Sharon nja zikuwa kwanza nali manyi akoze eki ampoze nangamba sikuwoze sente zikuwa nambuza taxi ekwetedde mmeka nga taxi ejja tuleetanga 10 y'emitwalo n'okutuza then nakwata neddiramu ekyo 10 nakisasula wa taxi then yayina obunusu nga buli mu kawaleti n'abuwunzi kaati nga simanyi nti oba nevali y'ennusu eno eri bweti eno eri bweti nangana ezo genda obunusu diramu waliwo akadiramu emu kabamu 10 olw'e Uganda ekiringa 10 ky'e Uganda kiri mu 10 then waliwo obutono obuliko ensonda ka 50 zinnusu nga 5 then waliwo ka 25 ko kaba ka round katono nga tekalina busonda kuka kabamu 2.5 kati zennusu ezo nesebo yampe ennusu nga ziri mu diramu 20 abiri kyemisana sebo mba ndiridde gyemitwalo ebiri so Sharon nanyamba era Sharon yonna gy'oli nkwagala nnyo sister haso ogimanyi nkwagala nnyo webale nnyo webalire ddala gwe yali omuzira wange mu Dubai wano okutandika kubanga ssente ezo bwe yazimpa n'enzira we naddayo ndi mugumu naddayo ndi mugagga era natuukira ku mwami Land Road nemugamba ndese ssente
Nemugamba ndese ssente njiyizaayo. Yakusabye ddiramu bina jjukira? Yansaba ddiramu bina. Olinako 320? Nina 320 ate nga zonna sigenda zimu. Nange nali neetaaga okubaako ssente mu nsawo. Era we nali mulaga kyendeese kyenjizze. Wamuleetera mmeka? Mugamba nina ddiramu 2 ze nsobodde okuyiiyaayo. 120 okisigaza? Ate nga ne ku 2 njagala nsigazeeko 5. Mulaga ate nze nkoze ntya. Kati bambi teyali mubi. Mwami oyo yali mulungi nnyo, yali muvubuka. Yali mulungi nnyo. Era yaŋŋamba nampe 5 n'aganziriza. N'aŋŋamba kati gwe nkulabye oli mu kujjukujju, abaana babeera mu maziga, naye gwe Dubai ojja gisobola, ate gwe tujja kukolagana. Olwo musembera nfuuka mukwano gwe. So kati nenzira munda. Olutalo lw'akakubo ne nduvaamu, nenzira munda. Nenzira Katani. Ab'obukubo tebaggwawo? Babaawo. Kubanga kakuba omwami Lugongo w'okusikira ka wifi. Weweetaasiza odda ku luggi, kati w'ovaawo distance ennene kavaako, ate awo osembedde ddala. Nakubeera kumpi ne ka wifi. So nenzira munda, ne ntuula mu buliri bwange, ne mmanya nti kati Dubai atandise. Ne mmanya kati ekimpisaawo kwetaasa. Ne mmanya nti ndi ku lwange. Eyandeeta amaze okuŋŋamba weeyiye nga musajja. Bwe yankwasa anvuddeko. So ne mmanya nti ndi ku lwange. Nina okwebeezaawo. Visa olwo babinjigiriza nti ndi mu wiiki esooka etambi. Mbuzaako wiiki 3. Baŋŋambye bwe ziggwako nyingira opasite buli lunaku lwa 2. Bambuulidde awo ebintu ntegedde kye ndimu. So kati bwe nadda munda netandika ne mmanya nti kati neetaaga ssente. Kubanga kyali kisiibo ng'emirimu mitono ate nga n'emitono egiriwo gya commission. Ekitegeeza si kirungi kugenda Dubai mu kisiibo. Okuggyako ng'olina omukisa ogw'enjawulo. Mwami Lugonvu Dubai ya mukisa. Olaba emboozi eno gye nkuwa, ngikuwa okusinziira ku kye nayitamu. Waliwo ayina emboozi enzibu okusinga ku yange. Waliwo ayina emboozi ennyangu. Era nga bino bye twogera ayinza okudda mu comment section n'agamba wabula muliyimba. Nze najja mu wiiki emu nali nkoze kino ye Dubai. Ayangwirwa. Ensonga gye wagambye ali obulungi, ali bulungi. Yeeyiiya, ebigaanyi. Bigaana n'ogezaako buli kimu ne bigaana. N'onoonya n'omulimu gw'ennusu 5 ye Dubai. So kati nze namanya nti kati kyennyingidde kyekyo. Ne manya kye neetaaga ze ssente. Kati ne mbaako gwe nkugera lw'omukyala bamuyita Mama Trevor, ali Bulenga awo nankuwadde, atunda akatale. Mukwano gwange nnyo, alina mikwano gyange. Namukubira essimu ne mubulira embeera gy'engulo. Ate olwedde mu kujja akakadde ke nayiriba ye yakampa. Balina akabiina kafe akapowesa. So n'akanzigirako yali ssentebe. Nakozesa obuyinza bwe n'ampa ssente ezo. Naye nga tetuyise mikono mituufu. So kati nga nnina omuddiza kati ate nziramu mukaabirira. Ekizibu ekirala. Ssente wampadde naye kye nadde nsuubira si bwe kiri. So kati naŋŋamba kankuyize emitwalo 5. N'aganteera ku ssimu emitwalo 5. Ne nzira wa maama w'abaana. Ne mugamba okujja nazze naye munnange baatuyiseemu kino bwekiti. Reaction y'abakyala ogimanyi. Ate ye yasooka kwaka ayagala kulumba oli anoonya oli. Ne mugamba eyo process weeri naye mpanvu. Eba tennyamba nze ekinnyamba kirala. Oba oyinayo ku kasente mpaayo. Naŋŋamba ne kati nkubuulire genda bakusabireko. Kuba kati ebintu byo tebiggwayo. Omuntu atuuka n'akukoowa. Ne mmanya nti kati akoze ankooye. Era kasita yayogeramu eyo ttooni ne mmuleka. Ne mugamba kale. Bene enkeera n'anzirira. Nanga nkuwa emitwalo 5 gye nnina ate gye gisemba. Era konze neyanzeege. N'agampa ne mba n'akakadde. Nafisizaamu 10 kyange mu 2 n'oli yampadde ya 5. Awo nga nze ndi mugagga. Era natuulanga namukwano gwange ali Kata yaŋŋamba mu bintu by'okola ng'oli mu bed space kuuma nnyo passport tambula nayo. Olwaki? Yaŋŋamba passport ezo bazibba. Bano abasajja balina weakness Abafirika tebatwawula. Omuntu asobola okubba passport yo n'agikozesa. Bulungi nnyo era bazitundira ddala. So yaŋŋamba kuuma bulungi passport yo nti newoba otambudde ne bakusaba ekikwogerako oba safe. Then kuuma nnyo ssente zo z'olina tolaga muntu ssente. Ne waba agenti kaaba. Kubanga nabo bennyini bafuuka. Bw'akugamba nti nina omulimu gwa 10 mugaye nina 2 kaaba. Amanye nti ono gwendiko talina ki ssente. Era tajja kuteekako nnyo birowoozo. Ekitegeeza n'abamu akulaga nti alina omulimu gwa 10 ng'anoonya kulaba ozirina.
kubanga mwami Lugonvu omulimu togenda manyo baje lyagulina yakugamba bagamba nina mulimu gwa 10 bwe guti ne bwe guti ate waliwo provision jajjo kugamba nti waluddewo jaweddewo kati kimina kunoonya walala so aba akusikala be guyimiridde ofuna otyo omulimu so kati bwe nafuna 10 olwo of course nensuula enkesi nga nyambibwako abantu bange Sharon yanoonyeza nange connection nina mu kolo nina abantu bange bemanyi netufuna omulimu Emilio company neranga ngeyagala ba Kawushas bakanabe mu lulimi lwaffe nze nali frustrated of course nantambudeko kati weeks 2 visa engoba nga nze kyenwana era mu byonna bye nasabanga nga nfukamidde ku mavivi Katonda ne bwe nfuna omulimu gwa lusanvu njagala visa kubanga abantu abali mu bed space nga kye bali mu nkiraba olina kusooka kufuba kubanga ofuna omulimu wakiri gwonna gw'otomera n'owummula bw'oba oyagala okujjako pressure kubanga bw'ogamba nti kaninde be bwe bowulira nti emyezi 3 gyaweddeko bamuwa omulimu gw'10 n'agugoba nti yayagala gwaka mu kitundu omanyi tuva e Kampala nga tulina expectations nyingi kati ebintu bibala bulala bwe baga omulimu gwa bukadde 2 okubisa mangu noga bukadde 2 times myezi 5 nja kuba bukadde 10 ebikoluti mbanji guzi so ate wano kirala kyolowooza si bwe kiri era ekisinga otukuba nze according to my experience tujja tulina expectations z'amaanyi ne tutuuka ano ng'ebintu biri totally different kati awo kyekyaleeta obuzibu so kati nze bwe twafunayo opportunity of course ne tugendayo naye era nali nanoonyeza bantu the construction n'enjitya ntya construction kuva Uganda n'okupoota si kusobola ate wano kugattako omusana obadde ku boda Mwami Lugonvu boda mba ku muliro ka Guinness ko kakuwera akubanze nakolanga misana of course nakolanga emirimu mingi emisana bwe nyinyuka then ekiro nga nkola obwa MC Mbala Mwami Lugonvu nga wampadde omuzindaalo ozimpa tipo mumpa so nakolanga obwa MC mu Bbala nafune mmeka obanga osasula no bansasulanga nga bansasula emitwalo gyange 2 buli kiro buli night gyange then nengattako boda then nengattako ez'abatamiivu bagaba ssente bagabira ddala ssente lwakuba bazirimu muzimu bakuwanga emitwalo 10 era noze ebiriwa noddayo nga n'ebiri gye bakusasudde obula nazo okubulira mu 10 so basically kyekyo kakati omulimu ne balanga ne tugendayo bali ekyatuyamba contract yali mpya nga baagala bantu bali disparate baagala baana so tewaliwo nnyo interview y'amaanyi kwali kutuukawo naye of course era gwaliko commission akufunira twateekamu nze yantwala yali ammanyi commission yayawukana kuba be nali nabo waliwo gwe bajjako 7 nze banzijjako 5 bakujjako 5 kisinzira ani akusindise so nze banzijjako emitwalo 5 nenga bawa nituuka ne batujjako passport awo omanya oli mu pipeline nenzira mu bed space ne banga tugenda kukubira so naye bed space like for 4 days visa ye kyali ku mwezi gumu visa ye kyali ko naye nga olwetambudde ebulako weekend nina kubasa ogenda ofuna omulimu nga kuula kwa weekend ya weekend nina kubasa company gye bakuwa omulimu balina okuwa visa bakuwa era bo bali bayita abantu nga visa ye kyali kwa at least weeks 2 eyo yali ebula weekend naye mukama ndoza naye na mukisa n'empika ne bagitwala nange bwenje taata mugyebaleko ye kale bantu eso kakati ate ekirala visa eyo giraba bwe bakutwala nedda mu mikono gyabwe nga batujjako passport kati newe oyingire overstay oba safe oba oba mu mikono gyabwe kampuni ebekututte era balina okulwana okulaba nga overstay tebakwata nebegenda bakwata so kati awo advantage nafuna munaku 4 ne bantwala ne tuyingira accommodation munaku 4 naye omulimu gwo ogwa kawoshi ogwa kanaabi gwe nayingira mbuuza salary yali ya mitwalo 92 eze Uganda ku mitwalo 92 nga ku mitwalo 92 bakuwaako wakusula bakuwaako transport olina okweriisa oziwaga nti ekitono okulya diramu 2 ekitono diramu 2
Obolidde ekyamisana na kyaggulo. Emitwalo kitegeeza nti omwezi gwaggwangako ng'emitwalo 6 ogiridde osigaza emitwalo 3. Ate twayingira mu kiseera nga tetulina yadde 10. Jjukira tebasobola kukuwa nga tonnakola. So kati bwe twagenda wiiki eyo yasooka yali nzibu. Of course twasookako twamala like weeks nga bbiri nga tetunnatandika kukola training biki ebyo bwe bamala okukola training ne balyoka batwala ku site. Naye nga Mwami Lugonvu ogenda ku site nga tolina kyakulya. Kubanga nalina mukwano gwange Jose eyampeerezanga ku ssente z'okulya. Yanze ssente z'okulya nazijjanga Uganda. Ng'omwana anteerako emitwalo 5, 7 n'akugamba kekkiriza. Ng'oli Dubai. Naye nga ssente z'okulya zijja Uganda. Era Mwami Lugonvu twetaaga okuba n'abantu baffe abatutegeera. Bw'oba olina mukwano gwo omuntu wakutegeera, bw'olina that royal friend beera naye. Omwana oyo yanyambanga Jose, nze namuyingiza booda, yali akuba mataffaali. Nemuyingiza boda ye n'agifunamu. Nemunyumira okusinza ku kye yali akola, ye yalaba ng'atuuse era katagiinako. Era bwe namugamba nfunye obuzibu, yangamba taata, nga muzeeyi kanjiye, era nali nga ndi awo wakati mu wiiki nga kammesegi n'akuweeza kammesegi yakikola okuva paka lwe bansasula sala. Njagala owulira embeera eyo nga abantu abali Uganda balowooza nti oli bulungi bwe kiri naye ng'ate obuyambi amawanga mangi tekiri Dubai wokka. Abantu bangi bemanyi ne mawanga g'abazungu nga ssente ezimu beezaawo ng'ezimuyimiriza wante ziva waka. So kati embeera bwe twatambula kati wiiki eyo omwezi omusaala gw'ogufuna eyasooka nga sinnafuna musaala. Embeera etunyiga kati supervisor gwe batukwasa ku site nga bo bamanyi Abafirika tulina amaanyi mangi. Kati ye yalaba nga tuvumbeera. Nampita nambuza, African, why? No power, no energy. Namugamba, my friend, no eating. Nambuza, no eating? No money. No money? Kati nayogera ne mukama waffe. Namugamba abaana be wampadde tebalya. Twalina mu baganda bange Abakemeruni baani bonna betukola nabo naye nga ffe embeera ye. Kati bwe yabagamba bw'atyo, bwe yamugamba bw'atyo, engeri gye barespectinga baklayant baabwe, supervisor affe n'atubuuza kiki, entuga tetuyina ssente, kyekituufu ekiri ku luvu. Nagamba ngenda kanjogende bakama wange tubaweeyo advance musobole okusurvive. Ne batuwaayo advance wa dirham 200 emitwalo 2. Then ayigo ge gatuyisaamu tusigadde tubanja 7 ge gatuyisaamu paka omwezi bwe gwaggweerako batuwasa. Kubanga twajoininga twatandika okukola nga twatandikira mwezi wakati. So kati salary yali tebamutuwanga guweddeko ogwo. Twatandikira mu mwezi gwali gwa 5 wakati. Kati salary bamutuwanga tuyingidde guli nga tugumazeeko. Naye of course baatuwanga ziyitamu mu mitwalo 9. Zino weeks 2 nazo nga bazitaddeko. Just bajjako advance owa 200 gwe batuwa, ne batuwa akakadde, nafuna akadde nga 15. Nendaba ku ssente olwo ennaku netandika okunzigwa nengenda ali ekyuma ne kibuwando manye tebuwa kupapula bungi. Tebuwa kupapula bungi munnange eby'e Dubai wano. Omuntu abeera n'obukadde 10 n'abuteeka mu wallet. Alina obupapula butono. So basically nentandika obulamu naye ng'era akakadde kalinga amabanja amasimu nga mangi. Kubanga omukyalo bambi yampa akasente kakola testi owedduuka nga ndi bubi n'ozimuwa oyo ye nesooka ne mujjako nenkako nelina waakaawo. Of course muwala wange gyali naye obuyambi nenjiragirako awo awo nentandika obulamu Mr. Lugonvu nga nze. Kati kyentunuulira era kyenjagala okugamba Bannayuganda abali wano n'abali mu mawanga amalala, ng'oyagala okufuna emirembe sooka ng'osasula amabanja g'olina gakupeeko, osigale ng'oli awo ku neutral ground wadde tolina fuba nga nnyo obeere nga tolina mabanja, kigenda kukwanguyiza obulamu. Yes. N'abakolimira bagenda kuba batono, togenda kufuna mirembe ng'olina amabanja. Kisobola okubawo nga tunazifuna naye bwe ofunanga ssente tosooka kwerowooza. Era nze ndaba abantu bangi nga bayomba olowooza obusente busi bulina obusente bwonja bukkwa naye ogamba ojja bumuweyo ogula poloti ate gwe weewolako ssente ate gw'otuma okukulabira poloti. Okitegeera kwegamba njagala kutunuulira embeera eno nga tumaliriza embeera ya ofuna emitwalo 9 olya 6 ofisa 3 ezo ssente ziyambirawo omuntu okwezimba. Mwami Lugonvu kaakati eddungu lino nze nga bwe ndiyita
nze ndi mu ssomero eno contract ndi mu ssomero nze najja kuyiga eno yeesooka ndi mu ssomero kuba buli kyendimu njiga kiyiga era sofa experience yange omwaka gwange ogumu kuba naguwezezza njiza ebintu bibiri ku ddongo wano njiza okuwa ssente ekitiibwa ate njiza okusembeza Katonda byebyo ebintu bibiri oba obiyize wano ku ddongo tebiyinza kukulemerera emitwalo 92 nga bwe tugifuna nga bwe giwulidde ate nno kyesigambye emyezi egyasooka 3 tegyajja 92 kubanga batema balina okukolera Emirates ID naye bagitema so kati batemanga kuba emyezi egyasooka nga tufunira mu 750 gwe watyo so kati nga batematema kuba kikola for 3 months then ogwaddako ndoza twafuna salary engeji yekyenda of course omulimu gwenkola gwakawoshi kulimu koko boutique kulimu koko boutique somehow kati ebyo ebintu byonna obiyiga okola oli mu process mu kintu ekintu bw'okiba ebbali oyinza obutakimanya naye bw'okibaamu okimanya so kati nze nakiraba nenwanako kimu nti ekyenda kyange kisigale nga kyenda then ekyenda nkijjeko okulya kati awe wava wewali real life wewali struggle entuufu oyiye era tusaakoma kukirowooza bwenti nina mukwano gwange naye bamwita Anist twatuula nga mugana wange embeera entugenda giyitamu tutya twatukyenda nga mitono namugamanyi kyetuba tukola tugatte salary ekyenda bwe kijja sigaza akuddira mu 1,000 upkeep nga kikyo then nange nsigazeeko 1,000 then tugatte 800 omuntu alufu nti n'oba oyina bbanja omanya ngenda kufuna myezi 2 naye nga oyina kyokoze kuba sente zino ekyenda kirina engeri gikidduka so kati ffe bwe tukola era nze bannange abafuna 1,600 nange ebafuna enjawulo eriwo nti nze nfuna mu myezi 2 waliwo alufuna mwezi so kati bwe nfuna guno mwezi 1,600 yatwala oguddamu kitegeeza ntwala emyezi 2 okwakisa sigazaako 1,000 buli luvannyuma lwa myezi 2 ofuna akakadde kamu n'emitwalo kitegeeza nti myezi 2 ogenda ofunira obukadde 16 myezi 10 ofuna obukadde 8 bwe bulamu so kati kyenakola netujjako okulya kati ekikumu ekyo kimu buli kimu sabbuuni olina okulyako olina okugulako wifi so kati olina otuula wansi mwamera gwamu obulamu buno otuula n'olaba ebintu nga ki ekiyinza okulinda kati emmere eno ku office ku mulimu gyemukola gye baba no wetusula ku accommodation waliwo kanti osobola okugula emmere era waliwo package nti omwezi emmere ya $220 oba kwekyensaani ekimu then so n'emmere ebamu kamulali nnyo so kati basically gwe olina okweyiiya n'olaba endya so ogula ku muceere ogutali munonyayo supu atali mukamulali mungi bwe bityo so kati nze focus yange eri ku kyamisana engeri gyenkola ennyo kuba tukola kati engeri gyenkola ennyo focus nagiza ku kyamisana nti kasitandi ekyemisana so kati olina okugula emmere ku accommodation n'ogenda nayo then waliwo tukola loozi firiji n'ogiteeka lanchi yo weetuukira n'ogiteeka wali n'ogiwoominga so kati yembeera the in Monday to Monday era bw'ova ku accommodation nga toguze kyakulya oba awo ogenda kusigala ku bwa Katonda either kutuuka wali kubaako akuwa oba toyina kyakola ebigambo byo eri munnayuganda eyakajja Dubai ng'agamba obulamu buganye era ebigambo byo eri munnayuganda ateekateeka okujja Dubai era n'ebigambo byo eri munnayuganda atunuulidde omuntu ali e Dubai nti ye buli kimu gyali ebigambo byange ebisooka njagala biweereza baganda baffe abali ewaka abali e Uganda kino nkibagambisa experience nze nali e Uganda nga nkola emirimu mingi navuga nga emmotoka nafunayo part-time nenvuga emmotoka abantu abaagala okugenda tuwa biki navuga boda nankola obwemusi nanfuna akasente kyenali mbulamu nali simanyi value ya ssente ze nali nkola kuba gino emitwalo 9 gyenkola kati nazifuna mpitaweevu naye nti nafunanga ssente
nga siineeyo mbalirira ate gye nnina kyekirungi kyendabye ku Dubai nga nze bw'ofuna abiri ogamba nja kufuna onoogakozesa byoyagadde so sayina focus bw'oba olina kyokola ewaka nga kisobola okuwa emitwalo egisukka mu 5 muganda wange ekinywezi kubanga eno gye tuli e Dubai ku ddungu kuno okutuuka okufunamu akalembereza nga bannaffe abali obulungi bwe bali balina process gye bayitamu kiringa nga bw'onooyagala okunywa ku buugi togenda kunywa buugi nga tobutokosezza ku muliro olina okuprocessi tabula obuwunga teekamu amazzi teeka ku muliro bulinde bujje ye Dubai oba ojja kutereera naye totereererawo by'oyitamu olina okuba ready ekitegeeza bw'obeera ku kyeyo emyaka 2 egisooka gifiisi bwe kiri bonna abatulaba ndowooza abali e Dubai mukimanyi emyaka 2 gifiise tokwatayo kusasula mabanja era bw'ogulako n'akapoloti oba mukozi nnyo era weebaza ne Katonda emyaka 2 tegirina era tova e Uganda ng'ogamba ngenze Dubai myaka 2 nzimbe tosobola tekiriyo so kati bannayuganda bali wano baganda bange abakatuuka baganda bange bangi mbalabireko mpulidde ku mboozi zammwe nze mwami Lugonvu sibonyeebonye nze nkigamba n'abantu ne baŋŋamba nti kiki kubanga okubonaabona kizibu kirala abaana wabalabe ku union nze sisuzeeko ku union enjala fayini bibaddemu naye nga mbiyiiya munnayuganda ali wano bw'oba ozze n'otegeera nti bakulabye kaaba kitono weegumye kinene ate ekirala mweggyemu omutima manyi tubeera mu bed space boogera bingi nze sikola mulimu gwa 105 waliwo bannaffe abaatusookayo nga bakoze emirimu bali mu bed space omwo balina engeri gye boogeramu ne bakuteekamu nga bakulowoozesa nti gwagenda okukola ogw'olwenda kyoliko tokitegeera so nga ye abadde wano ebbanga ddene alina byayiseemu ate bisobola okana ne byayiseemu bigaana bwe bigaana beekyawa ne banyiiga kati nga omugaa 9 gamba yabiraba alabadde agamba nze tunyumiza mulimu gwa 9 nkola nti muganda wange yakatuuka okwewala overstay okwewala okubira abantu okukaaba okwewala ennaku bannyinazi okwewala okwetunda okwewala oyingira ebikola bitu yingira omulimu gwonna gw'oyingira provided genda kukuwa visa weekuŋŋaanye ofune entandikwa bw'onoofuna entandikwa ogenda panguusa ateekateeka okujja bwe tuba tufundikira naye ateekateeka okujja ng'ova ewaka ekyejo kisibe ku mpagi eno kukola nkiddamu eno kukola Mwami Lugonvu eno kukola omusajja bw'agamba kati nze nkola 12 hours ngenda ku musawa 2 ez'okumakya nyeyoka sawa 2 ezo 12 hours teziri mu kudoojinga nfunamu just break ejo ya lunch sawa ye bampa ya lunch ngenda ku sawa 7 sawa 8 mba nino era bwe siba mu kifo kyange mba siriiwo olina essuubi okudde Uganda okukyotandika olina byoyize of course nina byenjize bingi eno contract nze nga bwe nkugamba ntandikwa era niya kyentunuulidde ekinene of course nina kyentunuulidde ekinene ate nga nja kukituukako kuŋŋaanya kasente era abantu bonna batakyampuliza siri ku masimu navaako balenze neewamba ndi mu process kyemulina omumanya kasita ndi wa mukisa ndabikiddeko ku Lugonvuzi show yenze gyoli gyendi ndi mulamu era abamanyi mugamba nga yakogga yes ndi mu struggle of course Mwami Lugonvu sinza vaano nga situmidde ku baganda bange abali mu Lugonvuzi family tulina Lugonvuzi family twagala nnyo we are like 10 abagala otujoyininga bambi mulindemu tukyalina kyetutereeza already twalina betulina ne batuvaamu tumiddeko omuganda wange mwannyinaze Saala akwagala nnyo mugerwa gyali ali Abu Dhabi nentumirako ssenga wange Nabulya Rahma Momo Sise Nalunkuuma Kaliddalu netumirako ku Shantai netumirako ku Hadija Kayongo Musawo Binti Hadija mwena mikwano beneerabidde mugenda kunyiiga era weerabidde ambasada Naudo Maureen mukazi oyo w'amaanyi nnyo naye nga papa ntwala mukusaba weebale zinaalibadde sirina buvumu buvaayo mu kamera naye ekyengumya ngamba olaba owe kyamaganda emboozi yo gye watunyumiza ekyeyo kyagandako kirani n'agaana nodda mukama n'akujjukira emboozi gy'oleese ya Suuna Ben abantu basinga babuukidde Suuna Ben nze nalaba Suuna Ben omusajja oyo aludde mu bidongo abonyebonye n'endongo
naye ebitaala bya green bigenza okwaka kati ekizibu kye tulina generation yaffe otunulira Suna Ben oyo golaba kati naye nga Suna Ben wemabega wali omu kuba muvuma nga yakagiye Kampala kakati abo abaana babiri obalaba era simanyi bwe tugenda kukola tuyina kyakubayigirako kinene kyamaani mbazira Tony ne Suna Ben batobye bonna batandise bonna obulamu oli kyayina no nakiyina naye wana abantu babeera bamukwano ate bambi kyemwebazaako musajja w'amazima Suna Ben yakubanga ebidongo ebulenge ngate naye bwajja ne mubaamu abantu 10 ng'ekivulu kisaze Suna Ben ajja kuba endongo paka ku makya omusana paka ku makya tajjaako mbu nga bano abayimbi mbu osijja yimba tewali vibe oyo ye Suna Ben ate kyakola akyagala manya abantu ine ekizibu abantu batuvumira nnyo Mr. Lugongo katwala emboozi eno gye nkunyumiriza bajajinga bagamba kati akolayo ki nze mbeereyo nenkola ekyenda nebino ebintu bikyuka Mr. Lugongo osobola okudda e Dubai mwaka ogwo ng'emboozi gye nkunyumiriza ndala kati ate awo webegomba anti kati abantu tebabyagala awo webegomba balaba mwami Lugongo ng'asasulwa obukadde ku TV balina kyebeerabira nti Lugongo yakolerako emitwalo 15 already n'atambula aliko watambulanga taxi batuuka n'okulamba ng'amba lw'omujja misaki ebante oyomuleke so kati nze kyensaba bannayuganda mwenna bali bannange naddala bavubuka bannange generation yaffe tukole abali ku ddungu wano fuba kulaba ng'oli mulamu bw'owulira ng'oli mulwadde funa obujjanjabi emirimu ye process wano buli muntu akola teri atakola be badde neerabidde ab'omu biyumba baganda bange abali mu biyumba babakozesa ensobi mutwegomba abali ebweru gye tuli fayini waliwo abali obulungi naye togenda kuva mu kiyumba otuuke wano obe bulungi nze mbalabye n'ava mu kiyumba ng'alina miliyoni 7 ne baziriira wano nadda ku zero n'atuuka nga yeegomba kiyumba era ne badda mu biyumba bw'oba olina akasente ko k'okoze ng'olina kyoyagala okukola jangu beera mukkakkamu tokyamuka mulina ba boyfriend babayita mu biyumba fulumayo nze nja kubeererawo agenda beera naawe omwezi ogwo akuveeko luno olutabaalo buli omu yerwanako lulwe emboozi tambagaloja webali nnyo ye SSEMUDDU ABBEL Mr. Guinness munzikirize mbagalize birungi birera teekateeka okujja e Dubai jangu ngomayo ate kirungi nnyo ogende ku kyeyunga Uganda bimaze gaana kituufu bino ebyandimu okweyiiya beeka nga okoyeeyo ng'okoyeeyo ekitegeeza ogenda kujja tokyalina kyekyo kyonna bwe kiri kyenzudde nti ebitundu 9 ku buli 10 ku bantu abagenda ebweru baleka amabanja e Uganda buli kimu era contract esooka ekola ku ebyo kusasula mabanja nga gwe omuntu mabanja bw'oba oli mulimu kati ng'ogwange kwenunula ogende ku state ab'enganda babali batya anze munaye family yange eri understanding tebansumbuwa ab'emikwano nze nina eddagala lyabwe era nze neewunya nnyo omuntu agamba omukwano gwange anfuukidde ekizibu nze sirina masimu nze neewamba mu Mr. Lugongo kati yenna newoba mukwano gwange olina kunniira nga nkuneewo omuntu ankakatako okumpuliza ye mulongo babiri yenna mugero wa bigero muwala wange oye aba yeerabye omukyala oyo naye nsobola naye asobola obeera mu binneewambidde kuba tufuna ensonga nga tetukkaanyiza of course naye aba agenda kummalako mirembe so nsobola omuwummuzaamu ne mulaba afterwards neweewamba siraba lwaki oleka omuntu ku layini ng'akumalako emirembe ekitegeeza ekimu ku bintu by'osooka okukola ng'ogeze ku kyeyo kwewamba weewambe dda mu struggle nze neewamba sirina masimu naye gye ndi mulamu bannange mwebale nnyo mwebalire ddala tuyinza kweyongerayo emboozi teggwa malonja kino kyekitundu ekyokubiri era kifundikidde obulamu bwa SSEMUDDU ABBEL tebyali byangu okuvanga omusajja okusula mu bed space for just 1 week naga nti weeyiye kasita otuuse Dubai bangi bali South Africa baganda bange baga nti omusajja yandeka Durban omusajja yandeka Johannesburg naga nti weeyiye kasita otuuse South Africa eyo ye Saudi babitukola so obeere bulungi eyo yebadde program Lugonvu's Show Africa yonna tuwuliriza Lugonvu Show bendake Bulaya Latin America ne Buwarabu kikolenga Lugonvu wuliriza Lugonvu onsubya Lugonvu mwana wa mama mwana wa tata mwana gwe Lugonvu muwulire alina ensonga kikolenga Lugonvu wuliriza Lugonvu yeka walabya Lugonvu mwana wa mama